SC Media UG. Subscribe. So olumu tuba tutambula ku social media as in platforms ez'enjawulo ogeza nga Facebook, X, Instagram ne TikTok. Netubako information gye tusanga. So olunsi nga yabaddewo sometime back, olunsi ffe nga tugitegedde late, but we choose to kati nga ne tulina nga ne tulina family, nga we tulinawo community, tubeeko kye twogerako. Tomanya, maybe we can learn something, maybe we can pick a leaf, okay? So naye nga nkwaniza ku Talk with SC Media Uganda, mani eddoboozi Nabulime Esther. Owampya kweno channel, please subscribe, like nga commenting era sharing, tube nga ate tutambula ffenna. So nabadde mpitayita ku TikTok. Nina story gye nalabye. Omanyi emabegako awo nayogera ku mulamuzi of recent, Miss Lydia Mugambe, naye nga wawera story endala yali etambula nga ya mukyala muyita Margaret Nduta. Ono nno nga mukyala ali mu 30 years, 30 something, nga mukyala Munnakenya. Nga bwe mumulaba awo bamuyita Margaret Nduta. Nga yava nga essaawa eno ali mu kkomera e Vietnam. Actually babadde bamusalidde na gwa kufa nga ngeno bibanyonyola, but Katonda nga omanyi nti aba ne plans ze, gavumenti y'e Kenya n'ebiyingiramu. Kigambibwa nti Margaret Nduta yasinkana agent nga wano mbeera mu Uganda n'osinkana agent nga asobola okutwala ebweru, nga omanyi nti every time naddala mu mbeera ng'eno gye tulimu ey'okuba nga emirimu gyabbula, ng'egiriwo tegisobola kufulfiringa. Abamu balina family, kati ng'omukyalo ono Margaret Nduta alina family. So abantu abamu bali forced okuva mu ggwanga, bali forced okuva mu mawanga gaabwe ge baba bazaaliramu okugenda okubeera kati nga banoonya greener pastures somewhere somehow. So omukyalo ono yasinkana agent, ndowooza ne boogera ku by'okutambula ogendako ebweru akole ayiye. So lwali lumu buli kimu ne kitambula bulungi, n'afuna visa. Kale ebirina omutambuza n'abifuna, n'ava e Kenya ng'alina okugenda e Vietnam. Okay? So mu kugenda okwo yasinkana omwami bamuyita John, n'abaako kye yamuwa like a package, n'amugamba nti ajja gikola delivery ewa e Vietnam. Kaakati nga ye akwata bukwasi package bagimuwa ddi ate kiki yali amugambye alina gwabiwa, talina buzibu. Zaali kiro nga 2, okay? Kiro nga 2 nga tannazitegeera nti zaali zaaki. So ng'agenda e Vietnam, abaatuuka bati ku kisaawe nga tebamukwata, nga bakebera mu bintu bye, mu nsawo ye nga mulimu kiro 2 ez'obuwunga ezigambibwa nti yali njaga. So kati nga bamanyi ensi ezimu tezizannya, ensi naddala ng'ezo zi Vietnam, zi China, zi Japan, etteeka eribeerawo nti obakwata n'enjaga automatically oba wakuttibwa, ogenderawo kalabba. So mukazi wattu ng'ali Vietnam bamukwata, bamubuuziza ebibuuzo, agamba nze munnange muntu yabimpadde mbireete biki. Nga omanyi nga bakwatidde ewantu watali wammwe, bakutte n'enjaga, oba olunsi kye bakutte nakyo tokikola ki, tokimanyi, weekanga nnyo. So nga bamuteekayo. So kakati wabadde wayiseewo some good time nga omusango gutuuka ekiseera nga bamugamba okay, kakati bamusalira gwa kufa. Bwe bamusalira ogw'okufa nga bamugamba bamuwadde chance abeeko by'asaba. Mu bintu by'yasaba ayogereko ne muwala we. Mu kusaba okwogerako ne muwala we yayogera ebintu bingi nnyo. Maybe the information n'elinkinga. We yalinkinga n'etambula mu Kenya n'ebitundu ebirala, naye specifically Kenya, ne bigwa ne ku former president Uhuru Kenyatta ali mu kukola enteeseganya. So
ne batege kugamba information we yagenda viral ne bategeera kiri bwe kiti so Kenya ne basalawo bayingire mu nsonga zino era babadde kugamba bali bamusalira ogw'okufa naye olw'okuba Kenya yabiyingiddemu basindise balooya n'abantu abalala bekikwatako bagende mu nteeseganya tomanya ayinza ate okusimatuka okufa. Okay? So ebyo nno bye bitambula ku internet. Lwaki emboozi zino tuzireeta? Because tukimanyi bulungi abantu abamu muyina ebiruuto eby'okutambulako, abantu abamu twerabira mangu. Zino emboozi ze zibeerangawo nti omuntu wakuwa ekintu kimutwalira. Omuntu wakuwa ekintu kimutwalira nagamba kintwalireko mu ggwanga eddala. Tuze tulaba incidences zino ng'abantu babatikka enjaga, abantu abalala bambi bafiirayo. Nakalaba incidences nyingi nasooka ddala nendaba kuya Irene Nambiru sometime back. Nembaako endala gye nalaba ey'omwana omulenzi. By the way, I don't know bambi yawona. So zino emboozi tubadde tujja tuzaala naye ebiseera ebisinga tuzeerabira. Ebiseera ebisinga tuba excited naddala kati nga ba fast travelers. Osobola obuto okukyerabira. But ebiseera ebisinga tulina okuyigira mu nsobi z'abantu abalala. Abantu bangi bavuddeyo ne boogera abamu bagamba alimba maybe yaliko olwo chance yamukwa. Abantu bangi bakola ebintu ebyo naye chance wekwata ng'oyitawo. Wekaggwamu kaba kaweddemu. But ebiseera ebisinga me I don't want to judge people reason because I'm not also perfect. I also make nange nina my ups and downs. Nange situukiridde nnyo. So wengamba nti ati bamutte, I'm not fair. Okay? Yeah, everyone deserves a second chance. Okay? So byebyo bitambula. So tubiyigiremu bino ebintu okitegeera. Tuyigiremu bino ebintu abakyasobola okusaba bannaye mumusabireko tulabe nga oboolyawo akomawo mu ggwanga naye gwe nga gwe oyizeemu ki abantu wobanga kati njagala otunulire ensonga zino njagala wobanga gwe kati ngolaba story eno njagala obeeko byoyiga nti abantu baffe si bangu ti omuntu asobola okukutikka ekintu nga kimanyidde ddala nti we bakwata ofa naye ye n'atafaayo ye kasita aba nga agenda kufunamu ssente oluusi ng'abadde akimanyi naye ne bakola ki kugamba oluusi naawe wennyini obadde okimanyi nga maybe it's the business but onakikolera bbanga ky'obutakwatibwa so kugamba oba olina okuyigira mu nsonga nga zino singa kituuka ewuwo because ebintu bino byetoola n'ebimala ebikola ki ne bitambula ne bituuka ffennyini we tuli so singa kikeera ku makya ne kituuka ewuwo kyekiddako kikyogenda okukola ebintu nga so tulina okuba nga tubeera beegendereza nnyo tuyigire ku nsobi z'abantu abalala ate era ebintu ebimu we don't take them for granted, we learn some stuff. So byebyo bibeeyo sides eyo Kenya bamuyita Margaret Nduta katumusabire abe nga ate asimatuka ogw'okufa. Nsigala nze na Bulime Esther wano ku Atalk with SES Media Uganda. Tulina Cabs Nation tuvuga abantu tubatwala ku airport tubakomyawo kuva ku airport ate era tulina long journeys. Then we have deliveries. So you just call us on 0701 542372. Tulina ne Osobola Building Company bano nno nga bakwata emirimu egyo egya construction. Kiki oyagala okuzimbira? Oyagala kuzimbira kalina, oyagala kuzimbira nyumba ya box, oyagala kuzimbira kugamba ennyumba ey'ebirooto byo, oba oyagala kuzimba rentals n'ebintu ebirala, oba oyagala amazzi waka nga oyagala kusimira luzzi, aba Osobola Building Company we bali okulaba nga ate bakusorting out. Enamba zaabwe ziri awo. So maybe I sign up.